kwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe ku 3ABN TV njagala okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Saagala kwerabira gwe atulaba okusinziira ku mukutu gwaffe ogwa Vento Productions. Webala okulaba nti oteekamu kaddata n'owaayo ebiseera ate n'obeera ku mukutu guno kwokeera okuliisibwa ekigambo kya Katonda ekiyinza okuyisa mu lunaku ekikutembeeta wamma nga bw'okikuumirako ebirowoozo tosobola kusigala kyekimu. Nkukulisa wiiki gye tumazeeko, kaakano tutandise wiiki empya, tulina ebiruubirirwa bipya, naye njagala okutegeeza nti ne mu by'omwoyo twandibadde ate tubaako n'ekiruubirirwa okulaba nga tweyongerako. Omanyi tutera nnyo okufaayo mu mbeera zaffe endala eza bulijjo okulaba nga tweyongerako, naye ate mu by'omwoyo ne tutakitwala nga nsonga. Kale wiiki eno nsaba nze naawe anaaba ngoberera okulaba nti tulina kye tweyongerako mu byobulamu byaffe eby'omwoyo, kubanga ne Katonda ayagala tubeere nga tukula. Nziramu okwaniriza nate omuweereza wo Ssemambo Peter. Nze ndiwo enkyene ya leero ate n'okutwaliriza wiiki okulaba nga tweyongera okuyiga ku bikulu Mukama Katonda beeyagala tuyige okuyita mu wiiki. Kale nno nja kusaba weewombeeke tuweeyo okusaba nate tusobole okuyingira mu kyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero. Katonda Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza Mukama kubanga otubeeredde wa kisa, okkiriza ne bukya naye nga tetunnaba kutandika kulebuukana na byansi eno. Mukama twagala okwewonga gy'oli era nga tusaba otuyigirize ne mu kaseera kano bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ku nkya eno kiriko omulamu ogugamba nti okufa okwokubiri. Okufa okwokubiri. Njagala okulowooza nti bw'oba obadde ogoberera akasisimuka kano oyinza okuba nga mabegako awo mu ssuula eya 20 ey'okubikkulirwa wawulirako n'okuyiga n'oyigako ku kintu kino ekiyitibwa okufa okwokubiri, era nga kinnyonnyolwa nnyo mu ssuula eya 20 ey'ekitabo kya kubikkulirwa. Essuula eya 20 ey'ekitabo kya kubikkulirwa ennyonnyola nnyo ku nsonga eno ey'okufa okwokubiri. Ne kaakano tugenda kwongera okukitunulira mu lunyiriri lwaffe luno olwatuweereddwa mu kubikkulirwa essuula eya 21 olunyiriri olw'omunaana. Lunyiriri tulukozesa nnyo nga tugezaako okunnyonnyola n'okulaga abo abatalisikira bwakabaka bwa mu ggulu be baliwa. Naye ffe ku mulundi guno tetugenda kutunuulira mu ngeri eyo, naye twagala okutunuulira omuntu atuuka atya ku ddaala erisubwa obwakabaka obw'omu ggulu. Kubikkulirwa essuula 21:8 Bayibuli gye nsoma egamba, naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Njagala okuddiramu ebibinja by'abantu bano ebyogerwako. Bayibuli eyogera ku bati, abatakkiriza, abagwagwa, abassi, abenzi, abalogo, abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna. Egamba nti omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti. Ng'ennyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. Ekitabo kino
akasimuka ketusomye omwaka guno mu ssuula ya 20 nga mbadde ngezaako kulaga nti yatunyonnyola dda okufa okwokubiri kyeki okujjako okujjukiza oyo oba oli awo ataasobola kutegeera oba kubeerako nga ebintu ebyo binnyonnyolwa. Okufa okwokubiri bayibuli wano ekiyise nti yennyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti. Bwe tusoma ebyawandiikibwa ebyenjawulo bitulaga bulungi nnyo nti ennyanja eno eyaka n'omuliro n'ekibiriiti gwe muliro gwa Geyeena. Omuliro gwa Geyeena ogwaka oluvannyuma lw'emyaka 1000 nga Yesu Kristo amaze okununula abalonde be okuva mu nsi eno. Kikyentegeeza Yesu Kristo bw'akomawo omulundi ogwokubiri atwala abatuukirivu abalamu n'azuukiza n'abo abatuukirivu abaali bafudde n'abatwala mu ggulu. Ababi tebagenda naye, bonna basigala ku nsi nga bafu. Abaali bafudde wajjira basigala nga bafu, tebazuukira mu bufunze. Ate n'abo ababi abasangibwa nga balamu ne bafa olw'okumasamasa n'ekitiibwa ky'omwana gw'endiga Yesu Kristo, ne basigala ku nsi kuno. Olwo abatuukirivu ne batwalibwa mu ggulu ne babeera ne Yesu Kristo emyaka 1000. Era nagyo gyogerwako mu ssuula ya 20 eyakubikkulirwa. Ebintu ebyo byonna bizze biyigirizibwa wano ku mukutu guno abantu ab'enjawulo. Era oluvannyuma lw'emyaka egyo 1000 bayibuli egamba nti abafu bano ababi kwegamba abeegaana Kristo bazuukizibwa. Naye bwe bazuukizibwa ne baagala okukola omupango okukuba ekibuga kya Katonda Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu. Kati bwe baagala okukola ekyo bayibuli egamba nti omuliro guva mu ggulu ne gukka ku nsi kuno ababi we bali, we beekalakaasiza, we baagala okulumba ekibuga, ne gubookya. Kati bayibuli egamba nti omuliro ogwo ogwa Geyeena ogukka ne gwokya abantu mu kiseera ekyo. Jjukira emyaka gino 1000 teginnatandika ate teginnabaawo kuba Yesu Kristo tannadda. Ekitegeeza teriyo Geyeena eyaka, era gyaka luvannyuma lwa myaka 1000 egyo nga giweddeko. Katonda agenda kuwa abantu be obusika obw'ensi empya. So okulongoosa ensi eno okugimalako ekibi n'ababi ne Setaani kawenkene yennyini bonna basaanyizibwawo omuliro gwa Geyeena eno mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti. Era okufa kw'abantu bano mu muliro guno kwe kuyitibwa okufa okwokubiri. Okufa okwenkomeredde kuyitibwa okufa okwokubiri kubanga era bayibuli eyogera ne kufa okusooka. Kwegamba kwe kufa kuli okuliwo ne kaakati kwe tukola ki, kwe tulabako. Naye okufa kuli ng'ekigendererwa kyakwo kusaanyaawo babi na kibi. Okwo kwe kuyitibwa okufa okwokubiri okubaawo mu Geyeena, era nga kwe kwaka kw'omuliro gwa Geyeena. Naye kye twagala okunoonya n'okunokolayo ku mulundi guno, twagala okulaba be baani bano abafa mu kufa okwokubiri. Omanyi Yesu Kristo alina ebigambo by'ayogera mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olw'44 agamba abaali bamuwuliriza nti mmwe muli ba kitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye mussi, so teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegaali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye kubanga ye mulimba era kitaawe w'abalimba. Bw'osoma olunyiriri olwo luyina bye lufaanaganya n'olunyiriri lwe twasomye. Lwogera ku bussi, lwogera ku bulimba, ng'ate ebintu ebyo byonna
kwegamba ebintu ebyo bisibukira ddala mu Sitaani kennyini yazze abisiga mu lulyo lw'omuntu, ekitegeeza nti abantu bano aboogerwako mu Kubikulirwa 21 olunyiriri olw'omunaana bagenda kuba balina empisa eya Sitaani. Bagenda kuba beekulubeeseza ku luuyi lwa Sitaani ne bayiga empisa ye ne batandika okugiteeka mu nkola. Kyova olaba Sitaani bw'aba asaanyizibwawo nabo basaanyizibwawo wamu naye. Mu bufunze baba kumpi baafuukanga ye ng'abaana ba Katonda bwe babeera nti buli kaseera beeyongera okulongoosebwa ne batukuzibwa n'empisa zaabwe ne zeefaanaanyiriza eza Kristo, bwe kityo n'aba Sitaani nabo olw'okuba batambula naye beekulubeeseza ku ye nabo bafaanana nga ye. N'olw'ensonga eyo bw'aba asaanyizibwawo afa n'ababe. Kyova olaba bba abasamize balina ennyimba ze bayimba, Sitaani ng'agamba nti ndifa n'olwebeeya. Agamba tajja kugenda yekka, ajja kugenda n'abantu abalala bangi, ajja kwekuŋŋaanyizaako omuyeye gw'abantu. Abo baalifa nabo mu kufa okwokubiri nga ennyanja ey'omuliro n'ekibiriiti nga ye Geyeena. Naye njagala twetegereze kuba Bayibuli egamba abati, abatakkiriza, abagwaga, abassi, abenzi, abaloga, abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna. Ddi omuntu lwatuuka ku ddaala okuba ng'ayitibwa omussi, ng'ayitibwa atakkiriza, ng'ayitibwa omugwagwa, ng'ayitibwa omwenzi? Omanyi olulimi luno olukozesebwa wano lulina ekintu kye lutujjirayo nti ono ayitibwa omussi, kwegamba abeera tasse mulundi gumu, naye kitegeeza nti okutta yafuuka mpisa gy'ali. Bw'aba ng'ayitibwa mulimba, bwe bakugamba nti gundi oyo mulimba, kitegeeza obulimba yafuuka kitundu ku mpisa ye. Tekisoboka muntu kuyitibwa mulimba nga yalimbye omulundi gumu. Ateekwa okuba abadde atambulira mu bulimba, kwegamba n'abeera ng'omuntu okumwogerako ekifaananyi ekyobulimba kye kivaayo. Mu Luzungu tugamba nti aba afunye identity ey'obulimba. Somebody becomes identified with lying. Bw'aba mussi, kitegeeza ekintu ekyo akikoze mu ngeri ey'olutentezi, kwegamba si mulundi gumu. Era wano Bayibuli bwe beeyogera ku baana bagenda okusaanyizibwawo, eba teyogera ku muntu yakola kibi mulundi gumu n'akyenenya, nedda, naye eba eyogera ku bantu ekikula nga bakola ebintu ne bifuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Era kyova olaba ng'eyogera ku bantu nga abati. Abati be baliwa? Abati be bantu abagaano oba abalemererwa okuyimirirawo ku lwa Katonda ne basalawo bakkirize okutya okubafuga. Era mu biseera bino eby'enkomerero bye tulimu, tumanyi nti wagenda kubeerawo okuteekebwako akabonero ak'enkovu y'ensolo. Era nsuubira mwayiga bulungi mu Kubikulirwa 13 eyogera nnyo ku kabonero ako, n'essula 14
obubaka bwa malayika owokusatu nawo bwogera ku kabonero k'ensolo, naye abamu ku bagenda okuweebwa akabonero ako be bati abategeeredde ddala amazima ag'okukola n'okusinza okutuufu nti ddala okusinza okw'amazima kwa Sabbiiti, Saturday, olunaku olw'omusanvu mu wiiki, naye bo olw'okutya biki ebiyinza okubaddirira, olw'okutya nti famire yange bajja kunneegaana, bajja kungoba mu kika, bajja kungoba ku mulimu, naalyaki, abantu bwe batyo bagenda kufuna akabonero k'ensolo. Lwaki? Batya okuyimirirawo ne Katonda, okubeera ku luuyi lwe. Abo be bayitibwa abati, fearful. Abo si bakutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba eri mu Timoseewo nti Katonda si yatuwa omwoyo w'okutya. Katonda tatuwa mwoyo wa kutya. Omwoyo w'okutya ava eri Sitaani, ekitegeeza kasita omukkiriza n'akuwamba, okutya ne kukuwamba ne kukulemesa okukola okusalawo okw'ensonga, okusalawo okutuufu okutambula ne Katonda, obeera osazeewo okutambula na Sitaani. Kyova olaba Katonda ye agamba mu byawandiikibwa ebitukuvu nti abamu ku abo abagenda okusaanyizibwawo mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti be bati. Eyongerako n'abatakkiriza. Waliwo abantu bangi abalemeddwa okukkiriza naye ne basalawo okubuusabuusa, okufaananako n'abaana ba Isirayiri nga bwe baali mu ddungu. Baabeerawo, Katonda n'akola ebyamagero mu bulamu bwabwe. Ebikuuno bingi, Katuli kyabiyita ebikuuno, ebyakolebwa mu maaso gaabwe nga balaba, naye omutima ogw'obutakkiriza ne gubawamba. Bwe batyo ne bamaliriza nga bafiiridde mu ddungu ne batatuuka mu nsi ensuubize. Kale nno bwe kityo bwe kigenda okubeera n'eri abo abatakkiriza, abagaanye okwesiga Katonda n'okukkiriza nti Katonda kennyini yasobola okubasomosa ensi eno okubatuusa mu nsi ensuubizi. Abantu abo abagaanye okukkiriza nti Yesu Kristo asobola okubalongoosa n'abanaazaako ebibi byabwe n'obutali butuukirivu bwonna n'abulongoosa, ne basigala nga beetisse emigugu gy'ebibi byabwe, nga bo balinga abalowooza nti basobola okwerwanira olutalo olw'obutuukirivu ne bamalako nawo. Obwo buba butakkiriza obulowoozesa omuntu nti kaakole kyonna ekisoboka nti keyeesasulire. Amadiini mangi gayigiriza nti omuntu okusiimibwa Katonda oteekwa okwebonereza. Ekigambo kibeera kwebonereza, nti ne Katonda naye n'alaba nti ddala omwana wange abonyeebonye nnyo, ng'olinga agenda okugula obuguzi obutuukirivu. Oli n'agamba nedda, Katonda okunsonyiwa kammale kusula ku seminti oba ku ttaka wiiki nnamba, Katonda alabe bwe mbonyeebonye. Okwo kuba kugaana ekisa kya Katonda n'obulokozi bwe ebituweebwa obuwa nga tetulina kye tusasudde. Ekyo kye bayita obutakkiriza. Omuntu okugaana ekyo Katonda kyatuteereddewo nti gwe kkiriza bukkiriza. Bw'ogamba nti mu kifo ky'okukkiriza nze kankolerere obutuukirivu bwange, ekyo kitegeeza ogaanye okukkiriza ekyo Katonda kyataddewo, ng'oggyeko n'obutakkiriza amazima amalala gonna nga bwe tugamanyi. Naye ne kino kyennyini kigenda kulemesa abantu okugenda mu ggulu. Bayibuli eyogera ku balogo
abalogo, tulina abantu bangi abeeraguza mu kkanisa, beeraguza n'ebweru w'ekkanisa. Abantu abafera bannaabwe okwagala okubawonya endwadde, ng'oli n'amanyira ddala nti ye talina bukugu busobola kuwonya ndwadde eno, naye n'agezaako okwefuula omusawo, ogezaako okwefuula omulaguzi. Abo Bayibuli beeyogerako wano nti n'abalogo bonna. Omanyi okuloga kigambo kya Luganda era bangi bakitegeera nga kitegeeza okuvumula. Oli bw'aba akuwadde eddagala ne ligoba obulwadde, abanga avumudde, abanga aloze obulwadde obwo, naye lwakuba nti kati tukikozesa nnyo, kyafuna amakulu amaggya ageekulubeeseza ku kuvumula, naye ng'okozesezza bya Setaani. Naye nga abalogo bano batwaliramu n'abo bonna abeeyita abasawo mu ngeri endala yonna, naye ng'ate tebakozesa nkola ya Bwakatonda. Abo nabo bagwa mu kiti kino ekiyitibwa eky'abalogo. Kale okwo kwogatta n'olukalala lw'abantu abalala bonna be tulaba wano, abagwagwa kwegamba ate nabo beebo, kwegamba omuntu waliwo watuuka n'asukka ku bwenzi, n'afuuka mugwagwa, n'afuuka museegu, n'ayonooneka, n'akola ebintu ebyennyinyaza, ebyesisiwaza. Abalogo, abenzi n'abalimba. Abantu obulimba tebatera butwala nga nsonga, naye Bayibuli eraga nti n'obulimba n'abalimba bonna bakuzikirira. Kubanga Bayibuli yatugambye eri nti ne Setaani kennyini ekitaawe w'abalimba. Kale ki kye tugenda okukola? Bayibuli eraga mu Bakolinso ekisooka essula 6:11 nti era abamu ku mmwe mwalinga abo, naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'Omwoyo gwa Katonda waffe. Baanaazibwa ne baweebwa obutuukirivu. Pawulo bw'aba ayogera agamba nti nammwe mwalinga bo. Oyinza okubeera wano nga ngamba naye nze siri mugwagwa, ate nzikiriza, ate sitya, ate mwattu, siri mwenzi, siri mulogo, sisinza bifaananyi, ate siri mulimba. Naye Bayibuli egamba nti n'abantu abagwa mu biti bino, agamba nti nammwe abagamba nti kati muyinako we mutuuse, abeerowooza bwe mutyo, mwalinga bo, naye lwaki ki ekyabasobozesa? Olw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo twasobola okunaazibwa ne tutukuzibwa, era olw'Omwoyo wa Katonda waffe. Ekitegeeza nti Omwoyo wa Katonda, Omwoyo omutuukirivu, Katonda gw'asuubiza eri abo abamusaba, alina omulimu gw'akola mu bulamu bwaffe, era atunaaza n'atujja n'agenda ng'atukoze empisa zaffe ne tufuuka abantu abalungi, n'atujja mu bati n'atufuula ab'amaanyi, n'atujja mu batakkiriza n'atufuula abakkiriza, n'atujja mu bugwagwa n'atufuula abalongoofu, n'atujja mu bassi n'atufuula ate abalwanirira n'okutaasa obulamu. Kale gwali eyo ng'obadde oyina ebiti by'ogwamu n'ebirala ebyefaananyiriza ng'ebyo bye tumenye, ng'olabidde ddala nti bigenda kutuusa mu kuzikirira mu kufa okwokubiri mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, wakyaliwo omukisa. Obulamu bwo bukkiriza n'obuwaayo eri Kristo, Kristo asobola okukulongoosa n'akutukuza, naawe n'owona okufa okwokubiri. Ye Saala gye nkusabira muganda wange,
nti ekkubo bwe liba ddungi ly'otambuliramu nyweza. Bw'obanga obadde owabye komawo, bw'oba wawabadda jangu eri Kristo. Kristo akulongoose. Njagala okusaba n'omuntu yenna agamba nti Mukama nkooye okutambulira mu bulamu obw'obulimba, nkooye okutambulira mu bulamu obw'obwenzi, nkooye okutambulira mu bulamu obw'obulogo, nkooye okusinza ebifaananyi. Nzijudde okutya naye nsaba Katonda ampa amaanyi. Gwe njagala okusaba naawe olunaku olwaleero. Era bw'obanga oli nsaba wonna w'oli weewombeeke osabe munda mu mutima gwo nga nange bwe nsaba. Katusabe. Kitaffe omulungi, okufa okwokubiri kwa ddala era abantu bangi bagenda kuzikirira mu kwo, naye olw'ekirabo eky'omwana we Yesu Kristo tulina essuubi nti tusobola okunaazibwa ne tulongoosebwa ne tufuuka abatuukirivu bo ne tuwona okufiira mu njega eya Geyeena. Tweteeka mu mikono gyo ne baganda bange bannyinaze abali eyo nga Mukama bakooye embeera ze twogeddeko nga baagala okutambulira mu kkubo lyo. Mukama basemberere, tusemberere, tuyinze okutambulira mu kkubo lyo, tunaazibwe tulongoosebwe, bwe tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi ng'otambulira mu kkubo lya Katonda. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.